omulamuzi ono ali biased mu musango guno aguveemu. Is it sustainable? Is it practical? Why not? If everybody chose to have his own judge, would we really do why not? This is not omusango gwa kubba nkoko oba gwa ttaka oba gwa mukazi yalwanye ne bbaawe. This is a political case involving a former presidential candidate for 4 times. Ali proven ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna. It is a freedom fighter. The Inside Out on the SML News. Yugi Nangesa Simon Muyanga Lutaya Nkwanza Myorwalero ne mukwano gwammwe General Moses Bigirwa gwe tulina naye mu nnaku zino bulijjo okuba ne bye tutaanya. Olwaleero tujjidde mu kiseera ekirimu ebyokya. General Moses Bigirwa General w'amagye nga mwagala okumuyita. Yes, alina perspective gye muguze ndowooza ekyokulonda akalutu kaggalewo kubanga mwenna abali ku mukutu guno tewali muntu afunye muzinzi kulonda muntu mulala. Simanyi oba Bigirwa mutye naye okusinza ku byendaba mwenna mulonda General Bigirwa is number 1. General Bigirwa is number 1. General Bigirwa is number 1. I vote for Bigirwa. Abalala temubeera bidde mulimu batono abagaa nti I vote for General Bigirwa ate n'atuteerako okwo n'omuntu omulala gwosobola okulooza nti yandibadde addira. Naye kale mwebale kulonda ndowooza tuggalewo tusigaze abateesiteesi bajja tutegeeza the Crown Day olunaku lw'okugaba ekikopo oba award y'ekyo. Simanyi bala kubanga ntibadde balonda ku mikutu egy'enjawulo. Simanyi oba naera General Bigirwa yanaasinga naye ku mukutu guno mugambye nti General Moses Bigirwa is the leading person, the best analyst of this year. Bwe banaabanga ne ku mikutu endala bwe kibadde yajja okusinga mu kintu kino. Kale nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga webale kujja mu eriya zempangaaliramu wano we tuli bayitawo ku Landstar Hotel. Landstar Hotel. Yani nannyini waayo ali awo mwami abasajja baawona Abaganda abagundiivu. ya Muganda. Ensi y'Abanyankole. Yawunaize Muganda. Eze Muganda. Landstar Hotel e Makindi. Ompagudde nno nnyo kwagala kuva mu environment mwenkolera. Ndi corporate nkolera mu office. Nkolera ku studio yange. Kwagala kutambula nga bontambuza nsaba tonziza. Lwaleero kifoto kisiimye. Ekifo kirungi. Landstar Hotel naye ndowooza yange ebeera nti bwe muba mu kifo nga kino which is a public place you inconvenience other people. Yes. Kubanga wali abazze okusanyuka abantu balaba kamera oli aleesemuko omusajja bwalaba kamera zazikwata ye bwe bityo. So I just think that bo babeera uncomfortable. But tukolera for some time. Naye bw'abanga nnyini kifo mukkaanya ng'era mukwano gwaffe olina omugamba nti obuntu bulya abakantu balya. Nja mugamba kiba kikulu nja mugamba so that tukuba bwe tukuba tewali buzibu. Kinibu akata akakadde buli mwezi tuba tukuba nekiba official nti programu eno ya the Inside Out ne General Moses Bigirwa tusibako nava aba Landstar Hotel e Makindi. Then we talk about the service. Nja mugamba tewali buzibu bintu byonna weebiri tewali kitali zino facilities wano wabeerawo bandi ku Lwokutaano every Friday. Wano era effujjo libeera ly'amaanyi nnyo wano abantu babeerawo bangi. Kifo kiri well prepared. Eno gym kizimbe kiramba. Gym ne facilities endala. Sawuna weeri awo. Ye sawuna gy'okozesa? Oluusi lwenfunye obudde. Omwana ampadde ka fruit platter ne kankolera. Fruit platter y'ogirabye? Aleese mix y'ebibala n'ennyumira. Perhaps what I have to tell you as munabyabufuzi, I was taught by a nutritionist nti ebibala tebabitabula. It is poisonous and counterproductive for someone okulya ebibala ebibiri at the same time. That's what the nutritionist told me. Kanti bw'oba oli amapaapaali lya amapaapaali lya ddamba lirye olw'eggulo
olye ennaanansi kati ate enkya ebyo tobiddamu. Enkya kola apples, eggulo olye oranges, ate tudde lunaku olala luddako olye strawberries. naye amanyi environment mwe tuwangaalira oyo yakusomesa oba yali ayogera bwogezi ng'alowooza ogenda kuwangaalira mu America oba no byeŋŋamba bya wano kiringera bwe tuli emmere oli n'alya Abraham Luzere nga n'olya akawunga starch bakutereka akamuwogo starch ne bateekako ettooke starch n'akalo you have overpacked starch gw'olidde. kati ezo combination zammwe ez'ebyokulya ezo muzoogeranga eyo nga tetuliiwo wano mu Uganda. Kasita ofuna ekyokulya oba kiri poisonous oba tekiri gwe lya, kubanga ate abatakifunye nabo bayitirivu. Notogera nti lwaki bw'oba olya lya muwogo n'ebijanjaalo tebikola ebyo starch ne proteins ne wano ekikulu ofunye ekyokulya. Bw'ogenda academic tomalaako, tosobola kumalako. So you want to remain that crude. Ffe wano tutambuza butambuzi kiba kirabiseewo. Okufuna obufunyi ekyokulya sebo wano mu Uganda si kyangu. Ng'onziza mu ebyo era waliwo dokita namulaba nga ayagala kutta bantu, badokita abo abeefuula basoma medicine ne herbal. Era enanansi bw'ogisalako ebyo ebyokungulu oba oyonoonye bye bisinga okubeera naki n'omugaso mbw'ogwe ku nnanansi kiyiifuyiifu n'ebikuta byayo. So tobakkiriza abo babeera ba general mu kapasite yaabwe mu byokulya. Kati gwe nkusanze olya osanze ndya fruit sowaani kanzisome. I want to tell people basebo njagala kwabula kyensanze gino wamwalya musanze ne fruit platter sowaani ngazi nga kuliko grapes kuliko enanansi kuliko amapaapaali kubaddeko omuyembe kuliko ne watermelon nimbye ate olimbye byensanze olya. Kati mu byonna okuli obadde onoonya ki? Program for vitamin C all of them have. Is it not an overdose of vitamin C? Kakati nze ffe tulya program eri academic. The program yange between 8 in the morning up to midday nga sinagenda mu lunch ebyo byendya. Olya bibala? Ndya bibala. Kati mu lunch nengenda nosekula emmere. Nensekula emmere yange paka ate kiro mba nywamu bukyayishayi. Ekiro tulya kyaggulo? Tekiri necessary. Kuba mba ngenda kwebaka emmere eba tejja kutambula. So ekyemisana kyenfuna. Ekyemisana oba mu kibuga nga obyanza. So kati emmere ya Fanta ogirya ddi? Emmere ya Fanta amanyi programu yange bulungi nnyo. Sirabye waali mu kulyako. Anti programu zange tobaze breakfast kubanga ndya breakfast ku makya. Programu zange azimanyi bulungi nnyo, azimanyi era takinyiigira namu. Omusajja ampagidde ku mukutu wano njagala mukulage nga tutandika manye bantu ba Uganda balungi. Abadde ku mukutu gwaffe ku programu yaffe gye twakoze olunaku lw'eggulo ng'agiraba which is very good. Mwagadde program gye twakoze olw'eggulo nga twogera ngamba emirimu gino nagiri oyinza okuba tolina budde bulungi n'agamba okay mukuwa ntu tebamwagala naye nja mukuwa kubanga ndi serious. Olabe abantu bakwagala ate bano aboogedde bantu botojjaga nti ate muyanga ate ebigambo byo ebyo no. Yes. So omusajja ono mukwano gwaffe agambe ye Myhofer Grace 5559. Mukulu Simon awo toteesezza bubi. Kirungi okukwatirako muganda wo ku kano Fanta munatunkire bwati bwawandiise abere mbayani bulijjo tanjagala ali mu bayani angambye si kibi okukwatirako muganda. Okukwatirako si kutwala nti I'm going to take Fanta. No, I can't. Naye nga si kibi okukwatirako si kibi okukwatirako muganda wo. Anti toteesezza bubi kirungi. Siganye naye abantu abatategeera bayitirivu nnyo mu nsi muno.
sonyiwe mukulu kati ye alaba kiri applicable. What is applicable? So mukwano gwange bayani webale nnyo webale ddala obaka general musomedde oyogere oteesezza bulungi kubanga kyoteesezza kye kituufu. Naye mukulu alabika tekimusanyusizza ate bigera namuyige ennaku zinayogera amazima mangi ddala kale otakisiimye naye nga bw'oteesezza bulungi era obaka butuuse. Yeebale nnyo yeebalire ddala naye naffe tujja mukyalirako si yali bayani tujja mukyalirako one time nekyetukolayo naye atwazikemu owuwe. bwetyo wetandise mu mboozi ey'empolampola naye lunaku lwali lunaku lwa serious mu Kampala Lukwago bamunywedde lwekuba annyonnyodde enkwata gye bamukimyemu omuvuba mu kisenge gye balumbyemu. Agambye nti enkwata erimu muhoozihozi akwatiddwa mu sitayiro emanyiddwa nga bali mu General MK ge mawulire agatambudde mu Kampala olunaku lwonna. Ensonga emukwasizza tennategeerekeka nyo okuteebereza kulowoozebwa nti oba oli awo bw'oteebereza kimunabyabufuzi ogamba olina ebisowaani byo ebisinga ebyange. Kakati ge naakafunawo okuva mu bisowaani byange kisooka tuvumirira nese kuvumirira enkwata gyakwatiddwamu level Lukwago kwali atuuka n'okumusamoninga nemugamba mukulu Erias Lukwago former Lord Mayor former MP senior council address ze zonna zimanyiddwa oyitibwa ku kitebe kya Bambega oba ku kitebe ky'abambega b'amagye ku CMI ne bamuyita buyisi. Sirowooza nti Lukwago atadduka ali ku level egamba nti bampise kanziruke takyafuluma ggwanga takyafuluma ggwanga solowooza akwatiddwa bulungi. So enkwati wajja kukwatibwamu kuba ba eyewitness balaga nti bamusise mu kisenge kye bayingidde ne beggulira geeti bamala okweggulira geeti. Beggulira batya geeti ziti possible anti balumbye ne babuuka ekikomera ne bagwayo nga onoobuuka ekikomera ekyo n'ogwayo bw'otuuka munda ne weggulira geeti kubanga n'ebisala byonna babirina ne bamulumba baguddewo bulungi okirabika kubadde tekuli kufulu. So okuva ku ekyo ne bamutwala naye school of thought ziri bbiri oba theory ziri bbiri mwayinza okuba nga anywereddwa. Ekisooka musango gwa Dr. Besigye waliwo gwatuuse nga gwetaaga General MK okwansalinga before court appearing before court. Kati ate ekyo mu matu ga General MK alaba nga ajolongeddwa nnyo okumusamoninga. Jjukira kale Kayura kyamutuukako kooti yamuyita. Kyendowooza nti era yandiba omutuufu kubanga kubanga baga nti yabyogera ku Twitter. Is it a serious thing? Is it a serious platform? Twitter entwala dokita mu kooti. Twitter, of course Twitter is a means of communication. Zezimu kati ku mikutu egiyitibwamu okutuusa amawulire eri ensi yonna. Kakati omusango egubadde gutuuse nga General MK yeetaagibwa okwansalinga. Some question is before court. Kyatakola ekyo takyagalira ddala. Abeere subject for cross examination gwandikyagadde nange sikyagala. Ati naye kati how do you summon a whole CDF Chief for Defence Forces in the dock mu High Court simply because he made a threat that he would kill someone? No. Does it look sensible? Sagala ogambe nti how do you call a CDF? A CDF is not above the law. Okitegedde? N'amateeka gafuga CDF gonna UPDF Act,
sijui UPDF instrument, salutary instrument, biki byonna, they are not above the constitution as far as article 2 clause 2 is concerned, oba clause 1. So mu bwongo obwo Bigirwa obadde osuubira olunaku nti lujja kubeera awo nga General Muhoozi Kainerugaba CDF azze mu Kaguli mu kooti y'Abaguma kwansalinga mbu yayogera agenda kutta Dr. Besigye. Is it logical? Legally ki supposed okubeera bwe kityo. Kati gwe bw'okigaana amateeka go tegeerabira, geebakamu katini ku olwo kubanga olowooza gasinzizza amaanyi. Okitegedde? Do you know of any country where somebody intending to murder another one gave notice? Why not? Why not? Era omuntu abatemu bonna basooka kuwa notice. Era buli muntu gwe batemudde wano bagenda omutemula nga yayogera n'okwogera nti banaye bandi bubi. Okay, Muhoozi yaga nti ka Bobby tugenda kasalako obulago yakasa. Ayinza okuba tanamufuna. Nti aba kumufuna yani. Bw'anafuna opportunity ayinza omusala omutwe. Do you take that serious? For a person of SDF, for us we take him serious. Tunonya ka Bobby tukajjeko obulago. So you take that serious? Why not? You think it's a serious because threat? It's a serious threat. Ngajjako obulago abutwalewo. Ate abutwalewa wangapi wamekufa? Asenga bwe yali asaani, amuttenga bwe yali asaani omulala. Kyogamba Jeno Omulamba tatangayo ku muntu. It's not. It's not. So kakati okay, bw'aba yali asse as a general, maybe ayinza okuba yatta abantu in the crossfire mu lutalo. But you know, waking up and saying leero muyangenda mujjako omutwe nga gwe CDF ng'oyogedde gwe komanda w'emmundu zonna and you do it. Nobody has done that. N'Amini bagamba be yatta teyalaganga nti agenda kubatta banga nti oyo Amini. You are not. Anti kyembuuza gwe mu bwongo obwo kyogamba ba CDF we batyo bazanya okuzanyazanyamu n'okusaagasaagamu. That is how they behave. Office gy'olimu n'ebigambo ebikuvaamu fe tubitwala okusinziira ku office gy'olimu, kubanga office gy'alimu tesaaga. Singa yasigalayo nga first son nga yerira kasente ka taata we mwana wa boss tewaliwo yandikoze eki era naye nga tweet ezo azikola ali kweyo level oba oliawo wali baddewo ka exception. Naye njagala okutegeeza a person of General MK ku level kwali waba asaaga bubi, and I'm telling you that kind of okusaaga ku threatening violence, because that is the threatening violence. Bw'ogamba nti ngenda kutta omuntu nkutwala mu kooti. Is Twitter an official platform that you can take to court? Because you know for sure that why Dr. Besigye has put that case mu Gweguli, it's a game. It's diversionary. Tulina omusango gwa Muwema, Twitter ne Facebook. You cannot bring evidence based on Twitter and Facebook to be an official communication to the CDF in his capacity as Chief of Defense Forces threatened to kill Dr. Besigye, to hang him. Anti kakati, you can't say that. Omukutu gwe gumu ogwo guyiseeko ebintu ebyenjawulo nebibeera proved. Kakati ye kenyini yagutongoza mutuufu mukutu ogwo. Kati ekiba kiyiseeko kyonna tumanya nti Jeno bw'ati bwe yasuze leero alowoozezza ku kino, oba bw'ati gye buzibidde nga bw'ati bw'alowooza. Because emikutu kati ensi kwetambulira. Trump atambuliza ku Twitter, ku X. Do you believe Muhoozi can kill Besigye? Ate ye kenyini akyeyogeredde. I've not said, what do you want me to believe? Saying, do you believe General Muhoozi Kainerugaba, my chairman, can hang Dr. Besigye? Butereevu. You believe? I believe, because yakyogera. Oyinza okuwakanira omuntu ayogedde? Do you know how many things byayogedde n'atabikola? Ayinza okuba aba abivuddeko bubi, basing on the magnitude of the matter.
Anyway, but a political case. I want to accept that that's one Yogambye, one school of thought. Lwaki Lukwago akwatiddwa esooka yeeyo endala because you said there are two. Eyokubiri nakyo kiro kubanga tetunamanya amagye teganakola statement kukwatibwake naye we are just assuming another school of thought era eri ku musango ogwa Dr. Besigye kuba ajjukira guliko others at large. Others at large. Fayiro tejjulanga kati basobola okuddira looya wa fayiro yennyini ne bamugatta ku fayiro okwagala okunafuya fayiro n'okunafuya amagye agalwana kubanga is the leading legal brain mu nsonga eyo. Kakati kubanga bayinza okulowooza Dr. Besigye yali akola ki, yali atambuza yekka, yali tatambuza yekka. Bani abamuddirira be bano no party president wa kibiina ate okuba yali abimanyi ne bamugattira awo. The inside out General Moses Bigirwa ensonga bwesyo bwe ziri ekituufu kiri nti Erias Lukwago yali Lord Mayor wa Kampala era acting president owa People's Front for Freedom PFF akwatiddwa enkyalero kuva mu maka ge ewa Kaliga gye bamukimye. Kigatto waffe abadde annyonnyola nti engeri gye batuuseewo basanze geeti nzigale. Lwaki emboozi ogibanyumiza kuba bagikuwadde? Ekyo kimala ebirala bikyajja. Ebirala bikyajja ebitwala ebikwata ku nsonga eyo. Omuntu yenna agobera omusango Dr. Besigye ng'ali mu buyinza tayinza kulema kumanya nti Erias Lukwago yagulemesezza kuba babanga abatambula legal okugobera steps ezo ate ne bagenda political ne bakolamu akantu akalinga waliwo ke bakolamu nga ngambende bibanga ebyakatemba ate katemba bitya because omusango wedde hearing etuuse buli omu alinza katandika okuguwulira abajulizi bajje Dr. Besigye yeewozeeko ne baga nti Dr. Besigye na Obed Lusale baganya ova mukomereruzi anti bacomplaininga dda ku mulamuzi. Kyenabadde nkubuuza nti who determines omulamuzi awuli omusango gwange? Is it me? Is it in the power of the litigant to determine who should hear his case? Awawaabirwa omuwawaabirwa gwe bayita accused person ayina right mu mateeka okugamba nti omulamuzi ono ali biased mu musango guno aguveemu. Is it sustainable? Is it practical? Why not? If everybody chose to have his own judge, would we really do why not? This is not omusango gwa kubba nkoko oba gwa ttaka oba gwa mukazi yalwanye ne bbaawe. This is a political case involving a former presidential candidate for 4 times. Ali proven ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna. It is a freedom fighter. Ali recognized worldwide. Kati oyinza kugamba kubanga gwe musango ogujjamu balooya ba outsider. Kati oyinza kugamba nti ogenda gukwata nga bw'oyagala. Tekisoboka. Tekisoboka ekyo. N'olw'ensonga eyo njala okutegeeza niwo banga ye gwavunaaniddwa. In the future woba olina ekyemulugunyo kyonna ku mulamuzi ng'olaba omusango gwo ali biased tagutambuze bulungi osaba n'aguvaamu era talina right gulemeramu osaba n'aguvaamu era kyendowooza bawandiikira principal judge ku nsonga eyo akyuse omulamuzi. So mulinayo omulamuzi gwe mwesiga balinayo omulamuzi gwe beesiga nti ono y'ono because ogoba ono kiba kitegeeza nti balamuzi olinamu owammwe andi kakati so naye bw'onaaleetawo gavumenti nga nti why that one? Si bwe kiri ye principal judge deploying any other judge at that level of the high court n'awulira omusango because this is politics. Tosobola kuleka omulamuzi ali biased. Buli muntu akiraba ng'akolera ku ntoli z'awantu awalala tanaba kutegeerekeka
naye walabika we waakitinza olwaleero. bannabyabuzi be bakwata wano bamala ne bayitimuka. Do you think Lukwago's arrest today puts his rankings up? Lukwago yabuuka leve eyo gamba nti bamukutte okujjako nga bwe mulaba yesibwe yeeraba, naye ezo leve ezo gamba nti popularity aginoonyeza mu kumukwata, nze ndowooza yavaawo. Alina obusobozi obutambuza politics ate nga ali acceptable with or without arrests. But this man has been sickly of recent. Ekisinza okunsanyusa General Muhoozi Kainerugaba ku kibanja kye ekya Twitter agambye nti asoosera omanyi atutiizingamu. Asoose n'agamba nti we are warming up for the fool. Tuli wano tweteekerateekera omusiru. Ne wayita eddakiika bamaze omuganaga nti ono yakafuka emirundi esatu. He has urinated 3 times. Suddenly ndowooza nti abadde ategeeza likitegeeza somehow is aware of the arrest of Elias Lukwago. Kakati school of thought gye nkugambye ekisooka nga sinagikugamba okikakasizza nti omukutu ogwo gugwe nawe okikakasizza. Kakati obubaka bwe yayisaako luli lwaki toyagala bwa acceptinga ku record nga naye gwova okusoosingako amawulire. So omukutu gugwe n'omukulu bw'ayogera tumanyi nti ayogera tuyitayo naye toyinza tiisatiisa bantu bw'otyo nga gwe weesiga mukutu oba gunaakakasibwa oba tegukakasibwe. Gwe okole effujjo bw'otyo bw'osigala nga nedda ssebo. Amateeka gaba galina okukodinga accountable. Kakati ku Lukwago kwatibwa ayingidde basement. Agenda kuyiga olunyankole for a period we don't know. Kakati Oweekitiibwa Elias Lukwago yabuukawo awo ali ku high level esingako awo okulabika nti arrest ye ekola amawulire bulungi nnyo, naye siga nti anoonya popularity. Eyo yavaayo dda. So mumukwate muli leverage tafunamu. Siraba kyafunamu ku level ye. Waliwo wootuuka ng'olina kukola bintu birala. Naye state weba esazeewo okunywa oba tolina kyakikolera okigumira. All right, that's very good. Thank you very much. Bya Lukwago. Mbamu musezi bwe ngamba nti watyanga olumaze Lukwago banonye ggwe. Nze naakakwatibwa emirundi 44. Okiwulidde? Kati siyinza kwewuunya nga bankubye jeeke. Sisobola kwewuunya. Ngamba bugambi tugenda ku kitebe ky'amagye kya CID. Mu basement. Mu basement tugende. Era olukunywa bwe bati bakuteeka akakutiya ku mutwe nga bakuteeka chini ya ulinzi mu drone nga bavuga. Bakulinya nako nga balinga abatwala ebifuluusi by'obumonde. Okitegedde? Ogamba bakulinyako bali bakulinyeeko. Bulungi nnyo. Isha. Eyo drone nze banvugirako mu drone eyo ne Lukwago kennyini. Ku mulyango gwe wennyini awe bamujje. Baatusikira waawo ne batutwala paka kira polisi. Lukwago n'alajjana mu drone nga bavuga bubi nnyo. Yagenda alajjana. Nga bavuga bubi nnyo yali alowooza batumazeewo tetudda. Kati olonga ggwe. Kakati of course ng'olina kuguma bugumi. Ne batukasukaawo Kira Road. Do you get opportunity to know aba bakutte? Do you ever get to know nti kati bw'otambula mu kiwonzo nti ono ye yankwata oba ono? Do you know them? Kizibu okujjako okumanya ba officers ku station nga waba bakututte mu formal structure ya security force. For example, ku police. Osobola omanya nti ono CID, ono OCCID, ono DPC. Naye ekitabanga si poliisi toyina. Kitebe ky'amagye eky'embuya toyina gw'osobola songa mu lugalo nga bakutadde. Alright, kale bwetyo katulinde ebya Elias Lukwago tujja kwenda bibategeeza.
katumalize katono mu PLU kedde okubayo amawulire amanene ennyo. Ssentebe wa PLU chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba bwakedde okukola enkyukakyuka ez'omuggundu mu kibiina kino mu kisinde. General Muhoozi Kainerugaba akyusizza awummuzza kojjange Daudi Kabanda w'okubeera omuwandiisi wa ssaabawandiisi w'ekibiina kino n'amuzza ku bbali n'alonda Fadil Twala ow'Essebbeyi. Fadil Twala ye coordinator waffe wa PLU mu bitundu by'Essebbeyi n'amulonda okumuleeta adde mu kifo ekibaddemu David Kabanda. Just ennaku ntono nnyo nga Kabanda kyajja amaliriza mission yadde atunyonyola sabbiiti eno abadde atrendinga ng'atulaga engeri yakwata assignment ey'okumalawo Aneta Nitamong n'engeri gyagikola n'allegations ezaabaddemu era tubadde tukyali mu kubagana mpanga alabaga nti ng'amwabizza nnyo kawala nti omusajja w'amazima omulimu agukoze era agumaliriza. PLU ndowooza obutafaanana bibiina birala Common Man's Party n'ekisinde Eastern Revolutionary Platform, PLU etambula progressively. You get updates every day. You see something growing up. Some people like in ERP cannot even dare reshuffle their structures. David Kabanda gwangamba luli nti kati munene asinga minisita alina kyakwata. General Muhoozi Kainerugaba amukyusizza. Muhoozi ebirala byakoze mu nkyukakyuka eno ayina era baagobye ku kakiiko k'ak'oku ntikko NRM erina Central Executive Committee ne Muhoozi General mu PLU yaffe ayinamu CC Central Command Central Committee ayina baagobyeko aleseeko Mike Nwagira chairman waffe vice chairman aleseeko Edwin Karugire aleseeko Andrew Mwenda aleseeko ne Mike Mawanda naye atutegeeza mu twetteddiridde nti ne Daudi Kabanda gwagobye ku kya bwa ssaabawandiisi oba gwakyusiza kwa ssaabawandiisi amulekedde obwa memba ku Central Executive Committee. Kitegeeza Kabanda tagobeddwa akyusiddwa. Tweet ekyasembyeyo ya General Muhoozi Kainerugaba nti no, I have retained him there. Amwebaziza bulungi. Again neetaaga kwebaza Daudi Kabanda olw'engeri gy'akuta omulimu guno agutambuza bulungi naga nti aguwanise abanamudda mbigire bamanyi nti awanise bahayi omulimu agenda kuba bakola bulungi. Twala Fadde tumumanyi abasinga obungi coordinator waffe w'Essebbeyi. PLU nga twayogera ku olwo eddukira ku misinde gya yiriyiri okuva e Busoga okudda e Bugisu Teso Ssebbeyi Karamoja okusinga nga bwedduka mu Buganda ne mu Western Uganda n'edduka speed era bwe banga eri abantu abalindiridde gavumenti ya General Muhoozi Kainerugaba abasinga obungi first bali Busoga ano yali agamba juzi bamugamba dda nti ayayaya omwana ole. So zenkyukakyuka ezikoleddwa Daudi Kabanda yeebazizza mukama we olw'omukisa gwamuwadde okuweza emyaka 3 anajjukirwa mu byafa nti eyasooka ye ssaabawandiisi wa PLU eyasooka formally appointed and declared okuwandiika mu kintu ekyo. General Muhoozi ategeezezza nti mu sabbiiti ezinaddako in the coming weeks ajja kwongera okulangirira abantu abalala abagenda okukola ku Central Executive Central Committee ye gy'akolagana nayo okutambuza ekitundu kino. Ninze kuwulira ani ava e Busoga kubanga muri siyasooka ya PLU mu bantu 50 abasooka mulimu abasoga 2 Hajjat Rukiya Nakadama Isanga ne Samuel Nabeeta Mulowooza be baakalondebwa okuva e Busoga okubanga wali ku ntabiro y'enteesa eyize ebigenda mu maaso mu kibiina kya Patriotic League of Uganda gyali okuyozayoza bannaffe abalondeddwa abaweereddwa obuvunaanyizibwa. Tutambula kyebayita alternative. I think we are now making alternative government. General Museveni waye akamala okukyusa cabinet ne Muhoozi naye n'akyusa eyawano. Tutambula tulaga muzeeyi nti muzeeyi tuli ready, olina bano naffe tulina bano. Time yonna wookitera bamugumu tusobola okukitambuza. Mawulire malungi eri ffe aba Patriotic League of Uganda. Saagala nti mawulire malungi eri General Moses Bigirwa. Tuyozeyoze. Nkulaba osiisa akazigo.
otaddewo embeera eraga nti ekyakoleddwa All is well. all is well. All is well. Kyenjala okutegeeza politics muzibu. Politics muki? Era ne General Muhoozi tanabulirayo. Nze nga bwe mulaba. Tanabulirayo. Piero Yu nga revolutionary group eyagala okuddira mu bigere bya NRM. Abadde alina okwewala. Buno si bwe budde obwokola akola enkyukakyuka bw'ogezesa powers. Ogezesa powers, okola reshuffle, buno si bwe budde. Gw'omanyi jjajja ebbanga lye yatwala nga tanyeenya muntu n'omu. In the due process mu nsiko ne after nga bavuddeyo. Yamala ekiseera kinene nnyo ng'akyetegereza akyazimba capacity ebintu ebitambula. Kakati yiyo muyiye executive ne mulekako bali baleseeko gwokimanyi nti ku kyalo kimu baleseeko ku kyalo eki kimu. Kati kiba kitegeeza nti Simon okujja kuba bakuwadde obwa Secretary General. Abuwadde Fadhil Twala. Naye aba takuwadde bwa Secretary General. Ekyo kintu si kyaffu ekyo. Wali kirese. Onyonona. Bijiro onyonona. Nedda sebo. Ekintu ekyo. Piero Yu, I have all the confidence and belief. I am telling you. That Patriotic League of Uganda is a a better alternative than the opposition. Soko olindeko okuteekamu opposition. Kubanga opposition politics omanyi alina ebizibu byayo. Minimal resources, whatever, ebintu naye okusinza kubikolwa. Tegaba misaala. Saawe no saagala mulimu gutampa musaala. Okusinza kubikola Piero Yu byerina. Ne position mweri. Ne area of operation mwe operatingira. Kubanga bali both mu Piero Yu ne mu government. Main funder waabwe ye General Museveni. Njalo okutegeeza. Ebyo bijjawa. No, that's abo kiri. No, that is not true. Yabagabira emirimu si yabagabira. General Museveni? Ate. Bonna General Museveni be yalonze mu Piero Yu babajje mu Lilian Abe bamufulumiza. Balamu Barugahara abadde ku Central Executive Committee bamufulumiza. Kubanga abo General Museveni yabalonze n'abo ife tuga nti abo kati bagenze. Tubasa tuga nti ye main funder waffe. Jjajja ye main funder wa Piero Yu. Obadde tokimanyi nze kankikutegeeza. Okitegedde? Era yakola ki? Ya approving ebinaba bigeze. Lwakuba nti mu meeting ziye zimalirayo ddala tobeerayo. Akati gw'obaayo. Naye meeting tuyagala okunnafuya ze sibeere gw'obaayo. Anti nze nfuna intelligence. Gwe n'ofuna nze nesitula anti kati gwe togyetaaga kuba gwe oli member. Ogenda gikozesa ki? Oli mbega? Bigirwa. Era ne bakuzuula nti ogezaako okufuna amawulire agali classified ng'ogobwa. Ani yangobe yanyingiza? Ate kakati baabo tobalabye. Musajja wange Kabanda wuuyo bakoze eki? Yakamala okuzannya empicha enzibwa ennyo ate n'omutakati nga n'ekiri tekinaba kuwola. Ayagala gezesa buyinza taata we bw'alina. Naye obuzibu bw'alina buli bumu. Lwaki olaba buzibu? Tolina kye wasiimye mu kikole. Sooka osiime. You know this is kikyo. Sooka obeeko ne kyosiima mu bikoledde. Anti kakati mu analysis. Mu analysis tetwesiba ku birungi ennyo. Oluusi tebibaawo. Ate tebivunaanyizibwa ku nze okubyogera. Because I'm not a member. Awakyami we tulaba. Seebi bibyo ebikuvunaanyizibwako. Awakyami we tulaba. Kuba kirimu abantu baffe. Kirimu abantu baffe. Kati njala okutegeeza erisafu gyakoze Piero Yu eyinza obutasigala waggulu. Because the moment kasita obuusa Buganda ne Busoga owulidde ebifo ebisookerwako kuba tuli mu business. Kubanga politics yakolebwa region 2 Busoga Buganda. Popular politics. So wadde Secretary General addako yandibadde Muganda. Ne Kabanda tumbalira mu Baganda. Anti kakati Kabanda Muganda. Anti avuddeko.
avuddeko akoze omulimu myaka 3. Nze ndowooza nti I am happy for one thing nti General Muhoozi atulaze nti asobola okulowooza ku bantu abatera bwe tulowooza okubanga ye kennyini wa mu Western Uganda n'alonda Omusebbeyo okujja okukola Secretary General mu bantu abo bonna. It's a good mix. Anti kati kankubuulire muntu abala okwata power abamu nno balowooza Muhoozi yafuga bwe yakwata dda power nze ngamba jjajja yakyakola ki yakyafuga. Omuntu agala okwata power obeera strategic. Golowooza jjajja okumaintaininga Kigongo amwagala nnyo ebintu bya Muhoozi ate era agamba balamba Rugahara muleseeko wali asana tugaa nti bafulumye amuleseeko kitegeeza Gashumba yika yafulumye Gashumba wanendiani abe anyway it's a developing story what tugiyita developing story kubanga mukulu asulayo katweet kamu bwati nasulayo kamu ku X kamu anyway gye bunaazibira ndowooza ajja kuba amazeeyo tweet ze z'olunaku okiwulidde kati ekyo kijja kuba kituwa omukisa okwanalizinga ekisaliddwawo ekyenkomeredde naki kye kitegeeza because wano abantu tulina obbabuulira consequences ne implications eziri mu reshuffle module eyo kitegedde omukulu kale baakati n'ebirungi byeyogera ku reshuffle ya PLU ebibyo byogedde asoogedde na bibi nze mpadde just opinion kati ate owulidde nnaggwe envuma naye nze nkugamba nti projekiti yammwe eyo eya PLU kkiriza obagaana bw'abanga akoze reshuffle eyo bwetyo ebadde lekeresi nnyo kubanga eno Central Region yafuuka nzibu yakwegendereza ne East nayo yakwegendereza sirabamu kakati guli ludda bagenda kugalira ebweru ati ojja tuuka ku kitebe kyammwe ekya PLU nga tewaliwo muntu nga tewaliwo akumanyi Simon ebigiro lwaki ontiisa nga lwaki tewali amanyi sikukanga I'm telling you the truth omanyi jjajja ye ye-exercisinga powers ng'amaze okunywera naye PLU mulowooza nti mwakwata obuyinza mu bulina bwe buzibu obwo naye njala okutegeeza ensonga y'okukwata obuyinza nzibu nnyo eringa kukuba penalty. PLU Muhoozi atugambye tulinde mu weeks agikoze agambye ayongeddeko Frank Tumwebaze Kiryowa Kiwanuka Hussein Kashiringi ne Alan Kasujja abongeddeko ku PLU agyeko bali bagyeko tugambye bagyemu afulumiza Frank Gashumba n'abalala ayongeddeko tiimu laba solid team y'abantu bayongeddeko Frank Tumwebaze Kiryowa Kiwanuka Hussein Kashiringi ne Alan Kasujja are appointed members of the Central Committee ya PLU. Anti kakati abo bonna eyo tiimu ya jjajja sikugambye nti jjajja chief financer eyo si tiimu ye iyo tiimu ya jjajja vice chairman wammwe yoli muganda wa mukulu that is jjajja in control naawe naye jjajja agenda bakozesa ensobi kyendabye ekintu kiyiike kuba jjajja ate ye bw'aba alonda ebibye olaba mu kabineti gyeyalonze Buganda yavuddemu baminisita bayitirivu okusinga region ezisigadde bayitirivu okusinga because wadde nga obuwagizi bwa ruling party wano bwanafuwa mu Buganda esigala ekyali factor. All right. Those are not the right person gwensubiramu ebirungi but size kyenkubula nti mu kibuga people are excited waliwo essanyu ery'enjawulo abali mu Patriotic League of Uganda mu PLU ife abalimu tulabanga what is going on. It's progress because okubanga olina Alan Kasujja Frank Tumwebaze Kashiringi ne Kiryowa Kiwanuka ku tiimu ye kulowooleza Central Committee if is not executive is a Central Committee not Central Executive ng'etambula ndowooza nti
to me sina gwe mpisa mu maaso kwabo. The fact nti olowooza nti bwe batanteeka baba nzigaliddeyo. I don't think I need to be siraba ogenda kuzanyira kuba kati gwe abantu nga Kabanda bebadde basobola ensonga zo abayina abadoptinga skills za judge ez'obukakamu n'okuwuliriza naye kati abo abasebbi kati sebbeyi gwe balonze si mutene. Fadil is a member of parliament. Obadde okimanyi? I don't want to He's a member of parliament for Tingei County. Nze sina kugambako nti si mubaka. Muzito wa, that is the issue. Muzito wa azitowera eri mu constituency yabagamba mbu omanyi NRM wa Secretary General yabujja ku mutata wera Luganda n'abuwa Richard Todwong tekijja kutambula. Tewangudde Kalulu with 71%. Choga secretariat yawangudde Kalulu. Todwong okola ku yes. They manage this election. Yateeka ki? Mobilization, organization of the campaigns. Do you know any rally that General Museveni attended without Todwong? Kati kankubuulire muganda wange akalulu ka jjajja tebakabalira eyo ku secretariat wa akalulu ka jjajja ye amanye engeri gyafuna akalulu ke n'agattamu ebirala n'agenda mu koona fulaga n'ajaganya obuwanguzi. Oyinza okubeerawo ng'ogamba mbu gwe yawayambye jjajja ofuna akalulu otya Sauda Namyalo ku ONC ne Richard Todwong toyinza balulinga mu kalulu ka Museveni balina kye baakoze. Akalulu ka jjajja akanoonya mu ngeri ndala. Oba ombuulira kasasi owulidde akanoonya mu ngeri ndala gwokola transmission. Secretariat yamu yekola transmission. Akalulu nga kava ekalira ewamu kagenda ku National Tallying Center kayita mu bbanga bwe kati through technology. Electoral Commission yeebu. Kakati sebo okitegedde nno nti Electoral Commission yekola ki? Naye etransmitting ekiro okoleddwa. I think Bigirwa si gwe muntu omutuufu okwogera ku bibyo. Anyway, basobe ne bannyabo abatwagaliza ebirungi. The Patriotic of Uganda is in progress. Eriko bintu bitambula bulungi. Jala kwe oseka ki Bigirwa jagala kumaliza kintu. Maliriza. Ate oseka ki? Osesa kaseka k'ekirogolo. Osese kaseka ka kirogologo. The party is moving, the league is moving very well. The Patriotic League of Uganda tutambula bulungi. Team empeje batwadde eri solid. Njala kwebaza muganda wange Frank Gashumba yalondebwa okubeera member ku Central Committee ya PLU nga vice chairperson wa Buganda wadde agiddwako naye akoze y'omu ku bantu abatona batatya kwogera misana kiro kati mpagira muhozi kati mpagira PLU n'ebirala kandowooze nti oba oli awo anaabira n'assignment nalemuweebwa okutambuza omulimu guno. PLU bwetyo bweri nga Museveni opposition y'ababigirwa eremereddde okukola ye kenyini kazimba opposition within NRM. And I think PLU is playing very well in the alternative government. We have demonstrated that we are able to offer credible and solid alternatives as we move to the middle income status. Wetu wetumalize olwaleero. Tewali buzibu. Bigirwa nga si musanyufu. Netukimalire. Nze Sir Simon. Tewali buzibu. Yanga Lutaya.